jukira Seruganda abamu kuba member okuva mu mukago gwa East African Development Community babadde bakyogera luno nti eriyo ba member bannabo okuva mu mukago gwa Southern African Development Community oba gwe twandise SADC buterevu abenyigidde mu kutabangula emirembe nga beerimbika mu kifaananyi ekyokuba nti ate bakuuma mirembe mu ggwanga erya DRC. Kino nno ne kireetawo kubanga batandika okwewerekereza ebisongovu nga bwe tuze tubiraba wakati wa president w'eggwanga lya South Africa ne president w'eggwanga erya Rwanda. Kakati olunaku lw'olwaleero bano bukyanga lubanga lwa Mindi omulundi ogusookedde ddala basisinkanye mu ggwanga erya Tanzania. Abakulembeze b'amawanga ag'enjawulo okuva mu mikago gyombiri babaddewo newankubadde nga president ayogerwako kuba nti ensi ye yesinza okuba nti ekosebwa olutalo owa DRC Felix Tshisekedi ono tasobodde kubeerawo mu reality abadde ku mukutu oba ku mitimbagano kubadde bateeseza. Bino nga bigenda mu maaso njagala kutegeeza ku Seruganda chairman w'omukago gwa East African Development Community atali mulala William Ruto ow'e Kenya ganti ensonga eteekeddwa okubanga yeesigamizibwako mu kiseera kino ye ya ceasefire nga tetunnadda mu kwerumaaluma na kwewerekereza bigambo wabeewo ceasefire yeba esinga okuba nti ekola. Hono ssentebe ow'omukago ogwa SADC era nga ye president w'eggwanga lya Zimbabwe ono naye akiwagira nti ceasefire ye yandibadde esinga okuba nti eteekesebwa mu nkola oba oliawo ng'abayeekera bwe baali bakisaba okusooka. Ceasefire gavumenti muddeko emabega nammwe mukakkanemu kyokka ate n'abayeekera nabo bakakkanemu kwegamba kisobole okuba nga kituyamba okunoonya ki ekiddako. Munnayuganda gino emikago gyombiriri nga gitudde tewali alaga nti mweteefuteefu singa bye balowooza bigaana okukolebwa tewali alaga nti bagenda kuyingira mu lutalo no direct. Okwawukanako ne ku lutuulo olwasooka olw'abakulembeze b'amawanga aga East Africa era nabo bwe baali boogera bakulaga nti ceasefire muliro teguzikiza muliro wabeewo enteeseganya eyinza okutuukibwako. Bano abakulembeze bakkiririza mu nteeseganya newankubadde nga Felix Tshisekedi olunaku lw'olwaleero yagamba nti ebyenteeseganya bino babikozeeko naye tebivuddeemu kalungi kati kano ke kadde twerage eryanyi mukakasirye musajja munno ggulu olirya likunkumuka kakati ke kadde twerage eryanyi. Bino nga bigenda mu maaso Seruganda njagala kutegeezaako akabinja k'abayeekera ka M23 kakakyewaga era jukira kano kagenze mu maaso n'okuba nkatongoza obukulembeze obupya mwe katuulizza okwegamba olukuŋŋaana olubadde lukyaludde okuba nga lubeerawo mu byafaayo bya provinsi ya Kivu mu kibuga Goma bwe bagenze mu maaso n'okuba nga balondera obukulembeze obujja bwe bagamba nti kakati bwe bugenda okuba nga butambulizibwako ekibiina okugamba kwe bagenda okuba nga batambulira okulabika nga bakyusa ekitundu kyabwe okwawukanako ne gavana yaliko olutalo nga terunaba kubanga terutandika omwaka guno Major General Peter Kirimwami oye yattibwa wakati mu lutalo. Kakati ebbanga lyonna province ebaddewo nga terina gavana naye ng'eri mu mikono gy'abayeekera okutuusa jjojjuuzi bano lwe basaza kati kakati kirabisa okuba ng'olutalo tulina we tulutuusizza. Nakugamba kasita olutalo lutandikanga nolaba nga omuyeekera atandise okulonda obukulembeze kabonero kakunala akabakalaga nti awo mu kiseera kino aba ayina waakulaze nti awangudde. Kasita atandika okubanga omuntu akuyingirira ewakaawo n'atandika okubanga yalagiriza bye munaafumba oyo aba amaze okukulaga nti nkuwangudde. Okusinziira ku Bertrand Bisimwa yategeezezza naga nti tulonze gavana omujja era balonze Bahati Musanga ne bamumyukiza abantu babiri omuli William Manzi Ngarambe kotekane Sadrak Aman Bahati bano be bakulembeza ab'ekiseera abatwala province ya Kivu. Kakati bano tebakomye ku ekyo ne bongera okwesoma nti tutwagala te kuwambayo kibuga kirala era nga kati kaweefube waffe wakolekera mu kibuga Bukavu
kinono kye kibuga ekirala ekiyinza okuba ekyokubiri mu province ya Kivu ate nga kibuga ekimu era ekirimu ku makubo agayinza okubeera nga shortcuts ezibayingiza ekibuga ekikulu Kinshasa ekikola eggwanga erya DRC. Jjukira nakugamba nti bano olutalo lwatandika okukyuka okuva lwe beegattibwako munnabyabufuzi era ow'amaanyi ow'ettutumu atali mulala Colonel Nanga oyo nno nga yali akulira akakiiko k'ebyokulonda era nga kigambibwa nti ono ne mu kalulu akaleeta mukwano gwange Felix Tshisekedi mu mwaka gwa 2018 ono ye yakalangirira. Ono bw'amala okufunamuko obutakkaanya ne mukama we ayatula ebyamaga nti ekituufu kiri nti akalulu omusajja yali takalidde. Naye olw'endagaano ono gye yali akoze ne Joseph Kabila kyatuwaliriza okubanga tugaana okulangirira munne gwe yali avuganya naye Martin Fayulu. Kakati naye nga akalulu yabba kabbe era bannansi mukimanyi nti ono mubbi. Kakati mu nsi olwokuba kulyamu nsi y'olugo era gavumenti njagala kutegeezaako yamutandika okumunoonyeza awo n'okumuyigganya era ono nemusingisa omusango nga singa akwatibwako wakuttibwa. Ekibonerezo era mu ggwanga erya Kongo nti ono wakuttibwa yalaba kugamba tabisobole nadduka buterevu ne yeegatta ku kabinja k'abayeekera era nga y'omu ku bakulembeze ab'oku ntikko abawulirizibwa ennyo era abasibwamuko ekitiibwa. Olukuŋŋaana luno oluli mugenda mu maaso mu ggwanga erya Tanzania tetumanyi oba lulina kye lutegeeza mu kugezaako okukomya olutalo olugenda mu maaso. Era kirowoozebwa okubanga Felix Tshisekedi obutaagala kugamba kusimbuluza kigere kye kukitwala mu Tanzania alabise okuba nti atidde kubanga bino bigenda mu maaso. Omukago gwa East Africa gwo Tshisekedi agatagwesigirako ddala. Kakati ne guno omukago omulala gwa Sadaka gwasinze okuba nti oba oli awo gwakkiririzaamu. Kakati ayinza okulowooza nti bano bayinza okukozesa akakodi kale nno yaatagalemuko ate agenda okuwulya nga nti kintu kyayonoonese dda. Kakati yage nti siva mu nsi yange. Wabula okusinziira ku bifubutuka munda mu ggwanga erya Congo, Felix Tshisekedi talina we yalagidde nti oba oli awo ayinza okukkiriza okugamba okudda mu by'okukakkana n'okuteesa n'omutujju ku mulundi guno. Era agamba ku luno ennyonyi ennwanyi ez'omu bbanga zigenda kusituka operation kukuba muyeekera ku mujja. Nti bwe kibanga emikago gino gituula kunoonya ngeri ki gye bagoba mu yeekera ono mu nsi ye awo akkiriziganya nabyo naye bwe kibanga byakuteesa buteesi kiyinza okubeera ekizibu. Munegana nkujjukiza okuba ng'oyitako ku mukutu gwaffe ogwa YouTube baguyita Next Edition TV watu oyiteyuko emboozi nga zino gy'ozisanga zitwala akaseera kawanvu wano batuwa ebbanga ttono nnyo. Nze Frank Asirie program nkugambye Ssekanyolya Extra the Undercover eno Monday to Friday tubeerangawo.